gonza musindika ya sente eri abagalwabo mu nnyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwabo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwabo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagala baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabootongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 75544314 beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Nze musajja wa Katonda tonda. Omulanzi Jafali akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi. Abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro. Bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera obadde okimanyi nti ekyoto kino kiriko amaanyi ag'enjawulo osobola okusabirako ekintu kyonna kyonna ky'obadde oyagala embeera n'ekyukirawo mu budde obwo. Akasiimo okampa omaze kulabako. Mwe abanneetaaze nsangibwa Mukono wa Antony Nakisunga. Gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700838888 oba 0778988813. Boss Lugalambi Mugobi gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekivere kyo kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakona mu stamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zidden Tile Center ku noti 753 noti 65 28. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku lwa leero tuli wano ku Pentagon. Ekizibu bakita Pentagon kiri kyanja. Kurax Foods. Kurax Foods. Bojja ku kizimbe bangambye wano Kurax Foods. Ekizimbe kye bayita Pentagon. Ekizimbe kye bayita Pentagon. Kati buli Friday nga leero wabeerawo live band bagiteeka waawo osobola okujja wano n'onywa mukabbiya live band buli omukazeeko abayimbi balina okwetereeza bino ebya microphone cheeke ebyo kuba kati ogenda n'olaba
oli baleeta kabandi ka miliyoni emu ne kabeera akakuba buli lwakutaano ate n'ojjuza abantu okusinga oleeta omuyimbi yagala miliyoni 4 atajje ate bano bakuba okuva ku ssaawa emu kitundu paka 6 omuyimbi yagala ajja akuba eddakiika aga adduke kati abo abayimbi balina okwetereezaamu naye tuli wano Curax Foods kyanja akazibu bakaita Pentagon World Cup tugenda kuba tumulabira wano omugagga naade naye eggulo saalongo nenkukubira nga tokwata namugambye nti anjagala mpozi watandise jimu ane buno monna munnuma nze kuva ddali muntu wa jimu naye mbadde nazivaako sikulimba ondabyeko nga ndi mu Europe sibaloli nakugamba tutambule butambuzi wano watambula omulundi wano Uganda badde siriki nga nali muntu ani ne muno mukyanja temuliimu jimu era buzibu obuliwo kano ka modern village nkuganda waliwo eri wali ku ring road eri ngono tetuka ku Bulwadde State naye obuzibu obuliwo ebyuma byabwe babiri bitya kasuku gameno modern village tugenda funa obufu olaba wano bazimba omwana yangambye amabaala agagenda gebagenda oteeka kuno awo mu estate waliwo house kalina kugamene modern village kandi ne gym eri gyoyagala ejja bagireete kuba ya Kensington ebyuma mu ebiri tebalina treadmill naye ebyuma mu ebiri balina ne pool awo weri yeah, so that's what's up. Then you personal trainer to make coach Sebastian. Yeah. Oh, you're a personal trainer. Yes. Or training ila waka. Mu gym. Gym ya waje okubiramu. Ku elite wali. Elite pozi yewa wa nexus ku kizimbe wa guru. Kote ile wansi. Yes. Okay. Oyagala leta mukaga. Zisimbe zino bezi. Sanze za palaso naye n'okubeera nga tutawuse nnyo kitegeera heleste mu myaka ng'okulirira kirungi okwekipinga mu tuddawo tulowooza katikkiro nga banyirira katikkiro abeera ku treadmill okitegeera buli ku makya n'agidduka eddakiika 45 agenda okuvaayo baati ogogamba kasajja bw'obama buki bonna bali muki omubiri olina ogukipinga gukola anyway naye bannange ettaka ddyo nkyatunda oliyagula wansi twakatundayo ko ploti nga 8 twatundayo ploti nga 8 abantu b'ebweru mbeebaza baweereza abantu njaweereza ono mpeereza oli naye mugule abasinga bali kuleeta anti kati olaba ekintu ekiriwo ettaka mu Uganda walabye bali abadde babba ettaka ly'omusajja bataddeko entaana ezitaliiyo neba naye mu Uganda kiki ekigenda mu maaso Uganda olemwa buli kimu bwekiri nomanyi nti eno Uganda esobola okukusobera Uganda erimukera bukezi n'owulira ekintu ebbwa naye kati bano abantu kyalera balina okukola olaba ISMA kati ISMA star power gy'olina olina oyingira mu bintu ng'ebyo yes kuba oli amanya nti ISMA walangidde ettaka ISMA has a name to protect bagenda kunziba era nanga amataka kasuku olaba nezo gundi za hamwe za right tuli baseru ziki agent naye okufuna omuntu omu ayagala akayimba ak'emitwalo 5 mu 5 ejja dola si mmere si mmere naye osigala okapika lwakuba obuyimba bwa hamu bwakabi naliyo nakolayo interview n'oyo omugaga wa Acrite era nambuza ettaka lyonna bweriti nga bwe liri naye kahamu villa ako k'amaanyi it is simanyi n'ebulaya bwe babeera olaba nti waliwo ababeera satellite city bali mu kifo kimu Acrite bali babeera waggulu balina bye bazimbayo kati wahamu otuuka alina ekobangana gateway eri ekuyingiza ennyumba basketball court swimming pool football abantu okwagala ensi zaabwe ezo zemulaba z'Everton bagikolanga omwana w'ekyanja talina kyayagala kisaasi wabula ayagala kyanja evuganye kisaasi yeyo momentum gye bakulyetingamu omupiira n'olaba nga abapassion Everton gyeyina ku Arsenal Manchester nawe kasuku n'obanga eno mu Africa ogikola ki oli afiringa nti Everton yesinga olwokuba akatundu ke tewali kimujjamu kati muhampamu villas tewali kikujjamu genda wantu pharmacy theatre dwaliro golfu tennis basketball nasale school okitegeera buli kimu kiri omwo munda so nobeera nga buli kimu tusigala tukipaswinga naye kasuku nkwebaza abantu oba n'erinnya abantu bakwesiga oggula ebintu kubanga kasuku koze ebintu bingi ebyekyaye nadda ku mazima
nze anti kati wali kutaka nakati waliwo omuwala ava okumpeereza message bagenda ggula nze bojja nga tulambula ng'ongamba njagala wano nga tukugirayo ekyapa ekinene nga tukulaga nti w'oyagala weewano ye block number beeti ploti bweti ng'ogenda okola search mulandizi bw'okakasa nti kyekyo ng'ojja osasula tetwasaagala kuwuliramu ate banziba wanze erinnya lyange lirina gye liraga sinatuukayo bulungi so 0758 881542 naye atalina sente tonkubira ettaka liri miliyoni 7 kati bw'oba omanyi bwe weekeberakebera ng'olina 5 tokuba mujaga nti njogedde bubi miliyoni 5 sintini naye tutandikira ku miliyoni 7 oba tosobola kubira ku Godfa akuyambeko bannaye nina obuzibu mutabani wa Mukabi abampa sente zaabwe amazima mbadde sibakolerangayo kantu konna naye leero kankatandike balina ekivulu kyabwe kyebalanga naye ankubidde amasimu oyinza olowooza yampa ensi yonna Mackay's Productions Summer Cheyo Festival onogenda ISMA sinza butagenda wempitibwa sikulasinga mikolo Summer Cheyo Festival 16 kati gwe mwezi mulambo okuva leero 16 December bali katikati 31 December bali Laston Gardens eyo nze ngenda okuba MC Masaka nga 31 era nga nayo byaba Summer Cheyo okozi mwaka guno mbasama kaso sinafunayo n'omu anesiga abasama bagenda kujja ISMA ekyo kyera nebaze gwe bakwesize dda nze nange bano bampa buwisebu okiraba so bagiyita Summer Cheyo Festival mutandika onnoonya sente kintu kitambule mitwalo 2 VIP mitwalo 10 VIP mitwalo 2 emmeeza miliyoni 3 jangu tukijogemu omusamoze kintu mujja mutusange tukipike tukiwanike now OLAXESS weekend ojetise abantu ne bankubira amasimu ne bangamba Kasuku gwotuma ISMA avume Kenzo namuvumye eki gwomutuma mu walampe batyo Kasuku twawule ebivumo ekivumo kikyo kintu omuntu kyasinza nagamba nga ekivumo oli baga oli musiru sinagamba ku Kenzo ti musiru kibayita ekivumo kimanyi nti namugambye aziika mulimbo aziikawa naye ekyo tekiba kinene si kinene mu Africa omanyi waliwo ebiganya abantu sinkinga mu mutwe omuntu wagamba nti kikyo olina baana ng'onyiiga nti agambye oyina abaana tobayina gekabeera amazima oziika mulimbo ayina waziikawa nange nayagala okibuuza njagala abantu nnyo abantu baganye ebintu bya pretense n'ozaala omwana bano ab'emitwe girimu amazzi olina gamba oh my god is beautiful is nice amukwano tewali naisi yamu omutwe gulimu amazzi omwana alina wano nakimumbu no oh my god is in the image of God please nze ISMA nina okukubula ekituga wekiri nagambye bwe nti mu gundi abantu balondamu kantu analogy yabadde bweti yonna nti omuntu ngozze n'ogamba oli mwana wa kukubo nga ne mu butuufu w'otuuka ofiirwa tolinaawo kijja waziise muki mulimbo n'oyita abantu ekkololo ne bajjula tekiri prudent enkeera woyina okukola afuta pata ate okaabe buki bukaabi kati awo okuvuma kwekuliwa baagaye tiwabadde hash ate oli mukambwe eri omusajja nga mugamba nti lekeraawo ebikolwa by'ekisiru ku linnya eddene tunaabikomyawo ebintu bya bambi waliwo ayagala omutta olutambulirewo omwaka guki mulamba bambi omukazi yamukyawa awo netutambulirawo omwaka muki bambi bamusibidde Senegal bambi tulina okukomya bambi mentality okitegeera kuba tugenda kufuna ku bayimbi ngaewawe bagagga banavyo yes naye mumulemesa okwogera kwa wanayo gamujagamba era atuduulira kubanga mu butuufu ewawe bagagga kati ne Prince Omaro bw'ali kuba oluyimba olw'amaanyi oba ali wangula awaadi nga naye atubuulira ennaku nga nembo nga tumanyi bulungi nnyo ne taata we
Do you get it? So this selling of sympathy, crying babies should stop. Oyina abana kasuku ngoyina video ku internet etagenda vako nga abana bakula bali abadadi ayina video nga akala. Chameleon afunye ebizibu mu music industry lero. Bebe Kulu afunye ebizibu. Bobby Wine afunye ebizibu. Bakaba nokka kasuku nawe inako na evidence kubayimbi nga bakala. Nete bakabira mu ki? Mu kamera. Kuba bamanyi value ya fani ono buli w'omumalamu amaanyi buli w'oyolesa obunafu. Mbatunzize mbagamba waliwo reason lwaki Kenzo okebera ku YouTube olaba streams views byonna asinga Bebe Kulu Chameleon ne Bobby Wine. Naye olowooza lwaki yale mutuula on top of them mu Uganda because ayolesezza nnyo obunafu mu bantu. Okitegedde point yange nti abantu babeera balina we bakulabira kale ate n'obalaga nti amazinomo as you are katate Chameleon we yabeerera sita ne Bebe Kulu ne Bobby Wine nga sitomala kagenda era wabawa serefi wandibuza nti baleka bandifunye serefi kyalinga hard even to nga bakucreating embeera nti kola nnyo fuuke Bobby Wine Chameleon oba Bebe Kulu tobola bwe kiri mpaka kati kuba bakucreating eri embeera etambulya mu stadium netoyinza kuba sita nga wakakaaba emirundi 6 n'okaaba ng'omukazi agenda n'okaaba ng'oli mu covid lockdown n'okaaba ng'ekivulu kiwedde n'okaaba nga bakunominatinze amaziga agajjawa muganda wonaafa n'okaaba sisita wonaafiirwa n'okaaba kwawaali. We cannot differentiate tears of joy, tears of sympathy, why? Twabera ku Wilson Road nga tulwana gino gyonna emisalo ogiraba nene baba kuwangudde olina okulaga nti next time ojja kukola ki ojja kumutta naye ekintu ky'okukaaba ffe nga tukuyitirawo dem oyo dem juzi yakaaba kubanga okukaaba kikolwa ky'abakazi ne this generation eri woman like eyina ebintu byeyagala okukola abalenzi babira ku makeup baagala kwambala nga bawala bambala opalo obakwata kati n'okukaaba kw'abawala nako bakweddiza. Okitegeera kasuku olabye ebizibu music industry ebyabe olabye ku balabadaba balina ebizibu ba Diamond Osika abaani Jeff Kiwa abaani good life naye okukaaba mu kamera kuno ate nno ng'ekyewuunyisa si kwa ddala nga si kwa ddala batya si kwa ddala omwana yagambye nti waliwo abaagala omutta bikkirira bya Luba event ne Luba yakaabye ate kati Luba yabadde akaabira ki ate nga ne Luba nono mutemu muzibu nnyo Luba namulabye tuwulidde nti Kenzo alina pisto Luba we yagambye nti oyagambye n'emmundu naye yaye ayina ki emmundu olaba gye tugenda ayina emmundu Luba we yagambye nti yakaba ye yennyini yayagala okutta Luba kati tetumanya ani yaki yani naye ng'emboozi ya Luba bw'ogiraba ku lupapula ntuufu naye togendera ku mboozi z'abapromota nze Luba nze ngenda kubulira ISMA before you give your analysis Luba ye we ndayawukanidde naye waliwo kye bayita empathy mu bulamu buli kimu tekirina kubeera nti kiwandiiko oba kya kkooti naye Luba be tuba tuwulira nti baafuna ssente ewa genosale nga bagamba mbu yali asaba compensation y'ekyo ekivulu kye yali ategese ne kitabaawo ne ssente ze yateekamu kinaakireke kuba losses ze ndowooza baazi mu covering anti kasuku tunula mu kino bwe baayita abapromota babacompensating esente ze bakozesa mu covid eyabacompensatinga teyamanya kiki kibeera mu contract olina ziyita nazo n'ozikola ki n'ozisazaamu kati tebasazaamu contract z'abaluba kati ekyo ligale kyekiri eri Luba wabeerera omuki omutuufu naye ng'omuntu eyagamba Kenzo nti Luba muveeko w'amaanyi kuba abantu mbagamba nti ekivulu kya Kenzo was a combination of many things. One is politics. Wabaddeyo nga tulina okukuba festival ya firimu. Yes, tugikutulamu nga tewali muna Uganda agiwulidde. Festival ya firimu ya Bobby. N'okuteekawo new command nti Bobby Wine takyakomandinga bavubuka.
nti kati babano bazze kyobola nti ku Kenzo we yagamba nti tamupromotinze bagula ticket omutolo gumu aba MK ne bajjuzaawo abavubuka bakitege nti Bobi Wine decision yete kyakola ki tekyali almost kubanga yapostinga Kamenyo nafuna abantu babiri kitundu. Yes. Kamenyo yangambo show ya si Kamenyo yalina okugamba abantu fe tulina omugamba etisho bagoba n'abantu emukono wano ye kigade libasiyita batya Summer Garden teyafuna bantu wobuuze yekoledde omukolo yaba yabalaba okiwulira naye nga bangi yabalaba kubanga abantu 5 bangi abantu 5 bangi oyimiridde nolaba abantu 5 awo naye kati nze ate alabe ekisaawe mwokolera sobola okugamba nti naye ISMA omuntu ali eyita agambe nti muzanya politics boga nti ba MK bagula tiketi omutwalo gumu bali bagala kulaga nti Bobi Wine takyali relevant. Sine MK baliwe bati ba Toyota bagenda kukiriwo kuba nabo bali mu kwetunda naye gambe on political level kyali kiyamba nnyo Kenzo kola festival eyo nga Bobi Wine lwalinayo ki show gundi ya filimu nga kyetutaagala bantu kuwetinga concern ku biki ebiri mu documentary kubanga e documentary eyinzoba yesanyu eyennaku eyaki era documentary bagibisse anti kati documentary bagenda giteka ku National ID TV bana Uganda je batayina so what you do bika event mwe bagironchinga era ne luli we bali bagenda mu biri ne tugenda aluwa TV zone ne zisibako General Muhoozi Kayine Lugaba ne batamuwa opportunity erichinga ki bantu okategedde kati kyobalaba nti Kenzo enkeera ati abantu omukolako checks and balance wafuna otya kololo lwaki waliyo ba minister nga bagenda tandika ateekako amaziga eri tuvaayo tuddawa press conference maziga amaziga gongera gabika festival ya filimu okitegeera kati oluvannyuma nga twagala tojjiwamu ku maanyi nabeera nominated mu Grammy za Kibunoomu omanyi Kibunoomu tolina gw'omulaga ayitawo buyisiro Kibunoomu ayiseewo Kibunoomu yani Kibunoomu kintu kimyanso toyinza kiraga munno naye oli agamba Kibunoomu ayiseewo nawe loga ayiseewo kati zezina Grammy ze tulimu okitegeera za Kibunoomu nti omuyimbi tagisuubira bw'omunnyo mubuuza wagifunye otya mite naye tamanyi naye nga tugirimu. We are now we are a Grammy Award winning what? Country, nominated country right now. Nenga Kibunoomu tetumanyi tutya. Omanyi bwobeera olaba omupiira Manchester Arsenal. Waliwo goal. Nawe kasuku n'ogibeera mu action ne bakocha obalaba ne baguweereza scores ne baguze wa Rashford n'aguweereza n'agutomera nga calculation nawe George kola ki olaba gye balaga ne baguwaata ogenda okulanga omwana agutaddeko omutwe guli munda ne waliwo ne goal ne basimula ne gukuba polo ne gukuba omusami ne gukona lefu ne gukona omulala ne guyingira ne bafanika emikono nga munana nenga mwinja kwa kama ani kubenna akoze eki atebye kati yeno Grammy Award gwe guno gwe kuba ku polo ne gukono ne guyingira wawola ISMA OLAXESS yes abantu we bata obagamba nti City Alosa ali nominated ne bagenda oluyimba lwali luweddeko omwaka nga bali kumulirwana e Uganda oluyimba lwazuukuka ne tutandika oddula be Masaka America, Canada, bantu balukozeemu because we were on the journey of the winning song. Baladio we bagenda mu BET oluyimba olujjukiro olwo magneti wa magneti nga buli wogenda so kirungi nnyo wininga ne crowding ezze naawe naye nga waliwo goal bakube koona nelikuba omuti nelikuba lefu nelikona omuzanyi nelikona omulala nelikona ogenda owulira enwedde noga golo enwedde mu 1966 England yawangula World Cup up to now the cameras have never verified how the goal went in. Okitegedde? Yeah. Yes kubanga nina emitwalo 10 wavayo muna Uganda na nyimbira mu Give Me Love nga tayimbye kagambo Give Me Love
nina emitwalo emirala 2 wavayo omuntu nandagako mu rotation eya Dembe FM KFM Guni FM Wati FM mu rotation ez'ennyimba 10 nti lwabeerako mu 1 2 oba 4 kale ne olubanga lwali 10 naye n'emitiamu nenga kanfiirire eddala lumu n'etaano njejjeko ambuulireyo Mati Bwe yali ayimbi oyo omuyimbi si wa Africa mu America yennyini ku kyalo kwava oluyimba si lunene mu Africa si lunene mu Latin America si lunene mu America kati bakonsidalinga ki mu YouTube channel eya Kenzo luyina emitwalo 22 eyoli ayina emitwalo 8 bw'obagatta gye emitwalo 28 views Bonna Boy mu myezi 8 Bonna Boy myezi 6 oluyimba last luyina streams milioni 10,16 kati ngira mutuga tugere tulonda ki azirisi za kulonda baina academy eronda kati awanyini wobokoma okulaga awadi ya kibunoomu omulenzi oyo ne mukazi we bali mu voting gundi academy ya Grammy Awards omulenzi n'omuki kati eba conflict of interest the fact that tetulonda byaba musician beri byaba academy yeri bannange yeyo golo je gambye nti ekuba polo nekuba lefu nekuba omuzanyi nekona kuono egenda okunywanga okoye naye for nze awo chenyalo kwogerawo details za Grammys kuba over the years babadde nalaba ne bagondi ba submittinga ba Ganda Boys nalabe kiwanuka mwali ba nominatinga waliwo gayo nalaine erinnya ly'Oluganda gwe nalabyemu but congratulations Eddie Kenzo ne Mati B lwaki mutiitibyako ntwali ayogera ku kiwanuka Uganda balina double standard close nnyo to Uganda than Mati B yali naye it's been a roller coaster of a week Natula I was naliwa nenda bomusajja nga akaaba nengamba bannange isn't this getting too much otegedde like I was like brother nakaba gundi nakaba kati akakawandi tekakyako kati nalabye kaya ayogera neza chenjagalo obuuza kiri kimu Kenzo wa NRM si wa NRM Kenzo wa NRM era yabagambi era yabanyinyone ruli nti ensi gyogirabira gyobogirabira bwe yaliiko eri ng'alowooza abantu babonabona naye yazuulayo abantu ng'ebyokubonabona tebabikola ki tebabiriiko ekitegeeza yagamba you can choose what end of the country you want to be ye n'ava mu lower end n'ayambuka mwapa ki mwapa end agamba si wa byabufuzi sheetali yababufuzi ba minisita 15 baaki prime minister waaki lwaki teyeyiseemu mufuti Mufti mubajje abasiraamu bate bakuba ndongo yandiyise kakungulu anti festival ya misana with the meaning of a festival starts during the day to close day wabayo face painting iba na teri atagendayo yandiyise kakungulu ne yayita prime minister omukungu wa government mu kumobilizinga ne ba minister abalala MK eri mu kwepopulazinga yagula ticket omutolo gumu kitundu ngate bonna bali ku platinum tables so please abana Uganda tebanyigira muntu ku pate kijalimu banyigira nnyo ababuzaabuza do you get it nalabye kaya ayogera ebintu awo ngagamba osima omusajja okutuuka okukomawo okuva yali avaawa Ivory Coast we balemaganira ne Bobi Wine yayogedde nyini tebamuweereza ennyonyi ani yayogedde Kenzo bamuweereza ate nga ayagala Bobi Wine amukime ate nga bamuweereza ennyonyi tomanyi ne kolo abaddeyo helicopter ya surveillance eyita waggolo kati ye Kenzo kyatayagala alinnye eno alinye newa neno tekisoboka there is nothing wrong okugamba nze bannange kambeeremu agipu ene government in power jengendo wagira kati ene agipu yange for now so naye nabeera nga ayagala impressing bano ayagala impressing bali nsalawo omulundi guki gumu bebe yasalawo nasalawo abasazeewo bangi tetulina mikwano mu nuupu okitegeera ati naye nnyonnyolako funa omwogezi waliwo wayogera n'olowooza aduulidde abanaku
waliwo wayogera n'olowooza yejje ku bantu waliwo wayogera kati yagenze kulandukira ku bantu b'e Bulaaya ab'e Bulaaya teyabogeddeko ki mbwe abantu abagenda e Bulaaya ofuna emirembe ate be basinzireyo ne batumalako emiki emirembe kituufu waliwo abantu bwe batyo nga bamunuwa mawaggali naye ate togeneralizinga abantu babuki e Bulaaya kubanga ate be bakugjeeko n'enfuufu n'exposure n'oluzungu olwo lwonna lw'oyina lubadde mu traveling nga bakuyita emirundi egiddiringana. You get it? So tokkakkanya muntu wa Bulaaya mu kumugeneralizinga mu bafew rotten apples. You get it? Kuba ne mu Uganda gye bali abanyiiza ab'ebweru naye ab'ebweru tubanyiriza gati abantu ba Uganda baatutama. Okitegeera? So generalizing people abroad nti abakuleetedde ebizibu okitegeera bamugamba nkaasule mu woteeri aleme gendaka waki ogamba nti asula mu woteeri omanyiye wakaawe bagamba alina ennyumba oba ebuziga ennyumba okuba n'ennyumba n'okusula mu maka kyanjawulo kubanga naawe ozimba ennyumba katukumusula abantu bazimba oyizo zimba bonna bazimba naye amaka nze musanga mufeewo tulatoza si mu miitinga musanga mu mistiru musanga mufeeyawe okitegeera yes so the thing is talina kwekwasa eyo byonna n'amaziga gali crocodile agende nti kati lumu ndi mu ttiimu MK asinzirireeyo ye kuba mwani kuba nina gayi bwe nadde njogerako naye omu omusajja wa NRM n'agamba nti ffe Kasuku tetuli basanyufu abo abaana bafuna ssente ne tebasobola na kuvaayo kugamba nti ffe tuwagira Museveni anti nemugambanya abapate ozitwala mu bungi ate ebbali opulitendi ate bana abayiwawo omubiri ate bo tebayina ekyajo kinyiza n'abajaasi nga wetugenda ebyo nti oba mugenzi naba bajjeno sale baba Museveni waliwo abasajja abalaba aba pulezidenti buli lunaku naye nga talina kyayinza mumugamba naye nga atamulaba buli lunaku yes gwe nojja akumanyi Kasuku n'oyitawo n'owaayo ebisitoola ebyo takuganye adayinza n'okugaana n'ofuna n'oyuza buki buyuza kyobola olusi nze mba nnyo ne hospitality we baba bampaddeyo ku mafuta mpaako ku basirikale baabwe nekitegera byansi sente mugenyi leero zibaawo enkya ne zigenda wali kyobola Kasuku abantu bagamba simanyi yantwalayo ate nandyako enjawulo lwaki teweetwalayo bw'oba oyagala weetwaleyo ogyeyo omuntu go gonna ogulye buki bw'omu nze kyebintu sibikkirizaamu omuntu waaba anyambye otuuka awantu Kasuku nenda nange nkimanyi nti omuntu ataddemu ki effort era wenfuna nziza omuki omuzigo nenolaba abantu abamu ngaali gulidi naye nga waliwo ddala chaini namba eyamuyambye kuba tomala gatuuka okitegeera yes otuuseeyo bakugambye ebyokwogera nti omusajja ayagala wulira kino manyi bwoba ogenda ew'omukulu bakunyonyola nti ayagala wulira bino nakulabye wa sipiika neŋamba naye sima omugaati be gutuuka oba tokyammanyi Kasuku nkumanyi kati kubuulya naye nange I want to take this opportunity neŋŋamba nti nali so humbled when nafuna direct call okuva wa speaker yes direct call yes nali njomya bwenti naye kumanya obuyinza bw'amaanyi Kasuku kyobuyinza nali ndi nti nga ndaba firimu zange neebasa simu neevuga kati nze neepaaka nyo neŋŋamba ichuli.com head offices Gichuli talk nagamba hello this is Anita Among Kasuku nabo omubiri gwesukuma n'amavivi ne gagenda ku ttaka direct ng'alinga ndaba woka wansi nze bangambanga nti no oli inginiya Badru yali electoral commission yali akwata essimu za Museveni ng'afukamidde nolowooza nti byakusanga Kasuku nkuga essimu yaga this is Anita Among nengugumuka amagulu ne gajja ku mavivi omulundi yes madam ng'alinga ndaba otondaba oti olaba national ID oli akuba alo ichuli worldwide proceed obadde ogamba ki mukazi naga nti this is Annette Among the speaker of parliament amagwago nadda ku mavivi ladde simu bonna abaaliwo oso yaliwo katoe kubeko ti eradde nnyabo nkutidde ebintu byali wali nayogeryawe nga gwasinga okwambala gwasinga obulungi gwasinga ebbeeyi abalala bonna bakatonda abulesinga egwe abalala abaleke
omugambo gwaliwo nenewa tuli baluganda bannaye watuuseeyo yonna omugambo ekibo kibabeera direct ate ekyasanyusa nga tampakusa nampa obudde ngawanyisimuza bakulu ziwazakkeji nampa obudde meet me tomorrow at 5 AM ne mugamba madamu nakuwandiikira tenagamba I see you, you're always on my side. I've been just busy. Naye you can come over. Parliament is your place. Yanzikiriza ogenda mu parliament mu gallery. Nangata kwano alina omuko w'essuuti. Sabiti. Azi sabiti ono w'amawulire abakulira ab'amawulire. Ani oyo? Ono abeera ku NBS omuyita n'erinnya. Ono gwe baakalonda. Abakulira. Yani omwana oyo. Sam Ibanda Mugabi. Sam Ibanda Mugabi. Nagayisi, but the news, those who go to parliament, you have to come to parliament. Nampane accolade bulungi empaki. Accolade ya ISMA ate. Anti eraga nti Parliament of Uganda with the recommendations of Speaker Nita mu office gino appreciates you. Kati siri ku level ya fanya kazi. Ngana nge ISMA toli level ya fe kati. Toli level ya fe Parliament yekumanyi. Nnyo. Era bo oli baganti obagireyo mugizi. Kate bino na bifuna. Ate nko masako mao. Mbanvayo. Nengwa mu oji nga bamulese mu oji oji ki bagala Joyce netunyumia kati gwano wanu amawagali ayinza okulaga omuntu gwe yasoma naye wasoma ne bagala obadde otya Joyce bana mayiba oji we ba Sophie Gombya oli bali bakazi lake abo bali maso kati classe mu classmate same class same gwe ne bagala ate sikomao ne mukwana na munenga tayina kyavaako buli sawa njigiriza manya ga agriculture simanyi Selomondo Polomondo simanyi agriculture names yali muntu wa agriculture nnyo kusoma bagala kayina olugezigezi mu kibiina yebagala okwewanisa emikono buli sawa bagala be basita kange bagala nga tavako kintu fe kichuli nga nkuba ku school team nga buli mwana mukwana mukubana privilege nti omuntu ali ku school team omalaga mugana nga bagala taviibwako kake Joyce no kunjigirisa botanical name simanyi Kolomondo simanyani Lantana Kamara ISMA you failed this ango ngamvako na yese bo chama chamaji chila na jikulene mukulembera taile mukwembera igambya ineno aina zide enene na Joyce bagala mukwano gwange yanjirawo omubiri Joyce mukwano gwange iraze range wona wechetagisa nakuba nabakoba erawo mu bisera byakalulu awo nga bamutute mu kodi nakuba n'abakoba twafiirako mufiire nakuba n'abakoba ne Joyce naga ichuli oli wena nga ye naye kati tujemye tulyanirule naye ekyo parliament nakyagadde senga parliament etandika okusponsoringa Uganda Bloggers Association ne bagamba muli registered ne tugamba tuli registered ne tumulaga buli kimu era tugenzo zukka today nga batuwadde laptops 20 mwezi 25 era wondaga wano ngenda ku office secretary general tugenda ku printer twagala kintu tuberedde nga tukolagana ne government entities abantu mbajjukiza nti government class opportunities headmaster wabula bamuyambako kwezo opportunities ye bano bani ba MP ba government badosi ba member of parliament kati ensi mukono kibiina wowanika omukono ticha ne wabata kwagala atuuka n'akola ki n'akulonda naye ne bw'oba mugezi n'otawanika mukono kasuku ticha talimanya kati fe tuwanika emikono abantu batuvuma buki fe tuwanika opportunities tulabe kuba tukimanya atawanika mukono tebamukola ki tebamulonda naye nze njagala kwebaza speaker ebintu ng'ebyo twagala oluusi abantu babeera balowooza nti buli kiseera babeera balina kuwa ssente yes ssente zaagalibwa naye these contributions zira gye ziyambamu kuba kati ojja n'ogwa for example oli speaker wa parliament deputy olina budget ya biliyoni 5 oba 9 oba 10 omwaka ne bogamba kankwatireko babbuloga miliyoni 10 buli mwaka basasuleko officers bayamba okukola bye bakola olaba bamutula kyeri yeeterawo babbuloga be netumale banga tetumanyi ya airline kuba yayinawo ki babbuloga be yes kati olaba ezo laptop zigenda basindikako
Yes. Omwana bana avanga eri alina byayagala okukola n'abikolerawo. Kati kitegeeza nti owa NRM anajja nga ayagala mupushingira ekintu kye. Waliwo laptop 25 habu namba. Tuterewo internet. Nawe wetaaga ba blogger botegedde jibalina ne habu ame. Kati uli buli mwana abadde akolera ku ye. Ne katulina printer tabonabona ekintu kiprintinga, tulina data, tulina laptops, tugenda kubanga tuli ba valuable mu kalulu akakola ki akadako. Not only that, tuligenda ba valuable mu bintu bingi kwensi yonna efuse digital. This is how you can minimize insult, abuse, kuwemula byonna. Omuntu wafuna ekireta sente ekitaleeta nga akikola ki ng'akita naye buli watafuna kireta sente nga nekiri ekitaleeta nga yenvaako kyaki. Kati saawa eno abantu batambuza Ebola. Kati ministry yandibadde banoonyeza naye baana abo bagumu. Naye we tunaaba tuli bagumu. Ate kasuku naye omanyi gavumenti yagala organized entity. Okiwulira abantu abasinga okubba mu gavumenti kye basinga okukola aleeta paperwork nga toyina n'akantu naka kosobola dawutinga ne bamuwa biliyoni nnya n'akola ki n'adduka. So organization kintu kikulu. Sigamba nti tugenda kubba ffe tetukola nko kintu kino tufune ssente akasuku okimanyi tetufuna ssente ffe tuteeka namu. At some point nali manyi nti mwaggala nawo ate nga tetuggalawo naye olwokuba nti abantu tebannafuna olwokuba omwana tannafunayo kalangu talaba lwaki akonsultinga leadership tebannamukwata talaba lwaki akonsultinga. Ne kati laptop wezizze twafuna ne gundi scholarship 10 eza Victoria ne 5 tukyazirina okusindika omuntu okuddayo soma kizibu. ne waki tebaagala kuddayo ali kyenkugambye nti abantu baagala kulinnya lift to success si steps. They don't want to go through that process. Atagala omugamba gendo deyo okoleki osome osanga be bana atugamba nti bannaye ba bloga olaba abantu abagenda twagala abantu national water olaba abantu abagenda ebweru edda muba mugamba ogenda bweru kyaddamu okulowoozaako bweru na projectinga n'omulimu gwanaakola naye nga tagukolako ki wano ku ground. Okitegeera omuntu otegedde ogenda Germany next year. Why don't you take a course in German language? Yes. Okitegeedde you are going to Sweden, you are going to Finland. Yokimanyi gy'ogenda owangala lwaki tova wano n'ebbaluwa eraga nti oli musomesa wa nassale. Kuba omuzungu ye agendera ku lupapula ne bw'oli munnyonnyola naye nakyaliwa nga takuba fine art wo ng'akuba mu ssomero y'abazungu n'akuba abazungu n'omuzungu yamugamba did you qualify in this? I have just been drawing since I was born. Okay, thank you so very much. Naye twafunye yabisomerera ajje ayaze ono ne bamugoba naye ng'eyajja ayagala yeebuuza ku ono nkikola ntya kubanga ono ali naturally. Abannayuganda oba ogenda ebweru n'atuuka ebweru naga kale senga najja ne driving license kyonga yamanya omwaka mulamba ye balowooza opportunity ziri ezimulinde nedda gikoleko wano bw'oba oli mbya yintaani ng'ogenda bweru manya era ogenda malira mu bwannansi. Omuntu ayagala obwannansi yakimanyi muki va wano ne baluwa z'erubaga ensi yakula eziraga nti obadde mu practice yaki obadde osomesa mu ka primary school kikwanguyira omuzungu otegeera nti obadde osomesa Uganda bakuteeka butesi mu ssomero y'abaana. Okitegeera notandika naye omuntu n'ategeera omwaka mulamba obeebi nti agenda ku kintu neddagaana naye ng'ali awo abezabeza ego omwaka saayogera na muntu. Now nga tuwunzika kuba kyayagala twogere ku luba story ya luba eri ki naye nze message enjagala okuwa abantu bonna abali eyo omanyi nze ikyuli nina ekintu kye nasalawo sometime tufokasinga ennyo ku biri positive. Ensi yonna tesobola kwagala. Abantu balina okukimanya. Great men have done things in this country, in this world. Naye buli omu tasobola kukola ki? Abantu babuuze enzikulu bamumanyi. Okitegeera abantu bamanyi enzikulu. Kati saawa eno namulaba juzi ng'ali awo abantu tebamulinako neyamuwa ennyumba ne gavumenti omukazi n'akaaba naye nga nzikulu kye yakola at a time waliwo yakikola tekyaliwo kiputegeyi ne bwayita tebamumanyi tusuuta nnyo ebintu ebitaliimu. naye nze kyendowooza naddala eri abayimbi always focusinga ku kyongera mu maaso. Nadde ndaba interview ya Cristiano n'agamba nti aboogera nze sisoma mawulire naye aboogera balina obbaayo naye bemba nga nina abantu
emitwalo 5 ku milioni 5 ku Instagram anasobola kudda ku muntu omu anjogeddeko ekikyamu kyekugamba nti why would a person eyegundi gye nawadde envu ereetedde abantu obutategera kyenakoze eki kiwayogedde nakugambe nti ng'oli street child nga Pastor Bugembe alina obudde obukaaba oba busiimi asiima yes kati Pastor Bugembe ate bwakaaba aba tumazeemu amaanyi kuba tulowooza tulowooza ye avuddeyo kati ate atuuse is a journey worth reckoning with kati ate wano time alina tulaga birungi byasanga Pastor Bugembe era nga bwakola inspiring bali abalala abaliyo kati twebuuza Kenzo otudde n'abagagga kasuka omanyi lwaki Jeno Muhozi yaŋŋamba wewe ichuli n'ensala keeke omanyi lwaki nagisala nzani Muhozi akumanyi by name you get it abantu fena tulwana to be recognized by our face you get it kasuku nti omuntu bw'omukubira essimu n'oba mu kizibu ki noga nti nze jjajja ichuli wano jjajja ichuli omulaba jjadduka naye agamba mbadde sikulabako omwana yali omunaku n'otasoma muganda wakufuddeko mwanyoka afiiddwa omwana mu sipesi ya nnaku 2 abalala bakuyita Illuminati abalala simanyi wasaddaase omugambo gutokomose kolola akoze eki ajjudde amaze okujjula okomyewo ku press conference bannange wannyo bano abazze okulaba ekitiibwa tirina ekintu kye tubadde twogera ti omuyimbi yazze ng'abantu batono n'agaana okukola ki okuyimba ne tubagamba nga bannange abo abatono baba bazze bawe ekitiibwa kasuku it is not worth nga tumaze okucelebrate nga nojja enkya n'otattayo wadde akate ng'olina ebisawo by'ebisenge by'essente n'otandikira mu kukaaba okitegeera it is not good guno omuze gukole ki gukome abayimbi n'abantu abalala bonna abaliyo let's be positive olaba kati life bibaamu omuntu najja ng'alina lonki n'addayo mu mboozi y'emu ekisinga okunnuma ye double standard simanyi nakulira mu kyaki nalindya Rolex neekuza natoloka taata teyatobererawo ndinzekka maama yandekawo omenya eri story naye ekisinga okwewuunyisa so neggwa n'ogendayo ng'oli munamawulire n'obuuza omuyimbi ku story ezo tali kubuulira okiwulira naye baba nesho buli yabadde ayita ku Kenzo njala kubuulira leero engeri gye yankyawa n'omugamba mbozi teyakadde abalo byesaayogera naye kati bw'omubuuza nga olookyewedde omanyi bagamba omanyi I do things for the country sikyayogera do you get it kati bambi abayimbi mufune format epya kuba wagenda kujjayo omuyimbi nga mwana wa mugagga nga olaba Davido kyogera Davido Nigeria tebamwagala nakigamba nayagala kyogera wali Bobi Wine we yakyakira ennyo buli omu ng'avaayo nze nali mu ghetto nabonaabona ne bagamba bannange waliyo omuntu atabibaamu ne naye alina struggle ze zaakoze eki buli omu ng'ayagala kweportrayinga nga ghetto yish biki naye oli gwe tuliko ate yadduka mbeera eyo bw'ate mwe mugyesibamu okitegeera saagala mboozi yannakulira mu ghetto era bagenderere omuntu bw'omulabanga nga zoyimba n'atandika ku luyimba lwa Bobi Wine oba n'amaliriza ng'ayimbye olwa radio otegeera nga butegeezi kyo wakyali music omubali tewali anoonya sympathy RIP radio n'omuza radio ye muyimbi yekka yakafa why si byangu kati ekintu kyaluba kino sinnakigoberera nnyo naye nze ja sinnayagadde buntu bulaki problemu ye eriki problemu ya luba eri bweti bamusaidirayininga mu kivulu ekyo naye nga ye luba yali ayagala abe part of the show kubanga n'ennaku nnya ng'ekivulu tekinnabaawo kooti yali ewadde injunction ekivulu kiyimirire kireme kubaawo naye ennaku zino etteeka lyatabuka abaana baddukira mu makooti gwagamba nti toli mu politics muntu kyoyo ayinza okuddira n'abuuka court order ekikubulu ne kibaawo aba muntu ki kitegeeza waliwo amaanyi agali beyond ne kooti kyenkugambye nti ekivulu wabaddewo Ebola nga Museveni atulaga abantu beeyongedde obungi ne Semu Museveni ng'alese abantu babeere Kololo ng'ate agamba contact person mu Uganda abayina mu Kampala ate n'aleka ekivulu ne kibeere wa
ekololo manyi kigano Museveni tulakita yamala okulima oluguudo time etuuse tractor bagiteeke emikono na luguudo waliwo ba decision maker abalala nze nkubuulira yes waliwo ba decision maker ki ani yakoze decision Kasuku president was talking ngera debated wo ba honorable member Muhammad Sekagama Kampala bagiteeke local down serikali kirawo ebintu naye serikali nawo jatutama Gwana tebiteeka gwa mu lockdown yateesa byaki yabyogera jatutama no Lairo be like an envelope Lairo omusajja alina reason sagala birizoni bye gwomanyi embeera gye tulimu aveeyo akubaga n'embusimamu mugende muggalewo kankayane sereko naye mukooye yaleeta amateeka agatunyigiriza y'omuntu sereko be like an envelope Lairo Kasuku awonyize wakwanga kukola okudown tewakola nze saagalira ddala atuzamu ebyo bulibu medical amusajja akubalira nsereka gamba bwe kiba nti mulina omuntu ekajjansi mufunye erubaga mufunye wano n'amannya mawandiike ng'akalwadde kali transmitted ate nga Museveni yagambye ne bano bennina ku list siina bukakafu oba bayinza obutadduka ne bagenda ku kisaawe kati yagamba nti ensi yonna eri serious eyina okugema obulwadde otherwise era tugenda kuddayo mu lockdown atabisuggestinga abireke kyayogedde kale kituufu obulwadde bujja ttambula akireka don't suggest a lockdown Sereko, you are in Kampala. Does he know what we are going through? Lockdown yatambanga kale nze ntambula neno tambula obwo mu town gwomanyo okutambula ngo ino oyita wano onna wakalu toyina nakosobola yita njangu tunyweyo kabbiya wano Sereko be like an envelope Be like an envelope. Kati Museveni. Era ne benakusanga nja kikuddiramu. Kati Museveni. Omanyi nkumanyi. Be like an envelope. Ulira Museveni. Ani ona asinga Museveni amaani. Otegere Kasuku. So njagala Kenzo ategeere the show was a combination of many things. He was the spear, but behind it was a political move to stop obutaddira abantu kubeera kumanya kubya documentary ya Bobi Wine. Era tebagitegeddeko kati luba yafuna court order yafuna court order kubanga nkugambye nti genocide bwaba ya compensating ebivulu yayino yita contracts z'abayimbi ne ba promote ne bazisazaamu kyatakola mu kote contract ekyayimiridde okitegedde so kati Chester tegeera kiri bekiti make me understand nti luba agamba yalina contract ne Kenzo. Yes. Yayagala Kenzo aonalinge contract. Ayagala kugamba nti ekivulu ekyekolo kyabadde kya luba. Okay. Nana ye luba ayogera kwa sina bigobera nnyo. Luba ye yasayininga teka Eddie Kenzo Festival. Yes. Kati yabadde ayagala show yabagitegeka. Yes. Dubade babanga waliwo omuntu asinga kubana mulabye agambo he tried to reach out oli omuyimbi. Yes. Omuyimbi n'agamuliisa nga namutanda omuyimbi ne bamugaa n'ateekawo n'akakwakuzo nti mpa milioni 5 naye nga ekimuteekesezza keyo embeera abagenda otegeka omukolo balala noyo gwe bafrontinze promoter era naye si ye kati by laws gundi ayinza osigala mutuufu luba naye nga woba okoze ekya Kenzo luba ajja kukaaba omusango gubule bintu bibule ne bajjaji naye luba yakozese buntu bulamu kasita yafuna ziri ne baba yafuna 10 oba 2 I'm sure zona ze yafuna the more a man gets successful the more becomes more good district kati luba yali TV presenter yankolako ne interview ne Desire Luzinda chopa kati musajja ina wano obuzimbe buliko luba event is getting more good. Yes. Luba nze ndowooza kireke kuba I think the fight may not be worth it. Uliya ne bwoto mugamba amaanyi agali behind Kenzo ajja kireka kuba gwe kyotanategera movement nti as 2 years gone by there is a time to elevate a youth alaga nti ensi kwetambulira
You get? So they are creating Kenzo to be the opponent in the youth village to Bobby Wine. Nti Bobby Wine they were commanding at Kenzo festival. They are promoting. Omanya abantu babiri. They were promoting the Kenzo. Bobby Wine ne Rema. Rema. Netukitegera nti just Rema abantu bamulekeyo chapter ya jigala neka twalo kitutunulako sente zavudde korolo zaani zigenda wererani na tujivaako tutya ekorolo gwo wafunyeko amala wa kusoma musomere lyebbeeyi mu mbeera ennungi ekitegeeza mama amala okkirizi olina okusupporting amala mwagenda okujja ki sente nga pulimaso ologamba tugende ku jostege abaddamu okweyagala bakwatagana ne woba tozze mukasuku wetuzaalibwa nga batata baffe balina abamama baffe bonna bebbali naye mutabuliki waba yafiiriddwa maama alina okujja nandeeta naye maama bwanteeka ku booda nti ngende nziike mutabuliki alina okwebuuza lwaki maama yamukyawa nnyo wadde webbali wadde tebakyayagalana kakati kugulami sho notapromotinga ba exiwo netugamba kale mulamu wo naafa n'omuyita muzeeyi netugamba kale n'otaziika mulamu wo eyali netugamba kale netukulinda ne kugulamya awaadi okongulajuletinga omusajja nawe oganyi eyo chapter ya jiggala eno kati tumutwala nga muyimbi kuba buli muntu muyimbi yaweereza message ati ye tayagala awo tuba tutegera kati ebyo tugala tusupportinga eyengi taba selfish yenga tusaba support. The thing is we all don't exactly know what happened there. We no longer need to know what happened there. What we know, they separated harmoniously. But what you want to know, abantu harmoniously, are you sure? Because omuntu wanyuma separated harmoniously ali side yemu. Omukyala tayogeranga ko bayawukana batya na kyabawula. Andi katika school kabe tugenze ku basic nti bakola ki? Bayawukana naye twagala kutegeera wozaala muntu luba lutalo ISMA lubeera lutalo laavu beggwawo ebeera eweddewo bino betusigaddemu byakwekoza kati tutunula kasuku waliwo ebintu byetuyita nti tebirivaawo for life what yes time kakati wembanga nina gulamya wali katubuuza ng'omuyimbi kale singa x kati nga Uganda artist anti kati Rema alina okuba nga akivuga up to that level kati gwe olinga bebe yagamba nti Bobby ne Kyagulanyi banjawulo kati ne Rema ne Namakula banjawulo gwe kyoyagala okugamba nti Namakula yakyawagala ne Kenzo naye ate Rema muyimbi Rema muyimbi akongratulating muyimbi munna jazz ayimba biki naye ate yalumwa nga bekyawa yomu Namakula ate yatambuza Rema okitegedde kyegamba naye ekyo kyokitegeeza nti kitegeeza Rema yagendamu nga tamatidde nedda asobola okuba nga ekyaliwo kyamunyiiza nnyo waliwo abantu atuuka n'ava ewo ISMA n'agamba eyo chapter njigadde taddamu kyogerako takoze eki naye nga wamukola ekintu nga tali kusonyiwa naye kati netwogera ku common good as a celebrity female artist mu ggwanga muzeemu Grammy award esooka yes why are people dying for Rema to congratulate him abalala bakikole ati wano twogera nga bayimbi omuyimbi omunene ow'eggwanga obutakubanga nugu ono ye takyamulaba nga muyimbi bayagalana ne biraba nga bali bwereere yamulabanga ediriisa kati byonna byonna ebyaliwo ye tafaayo oba muyimbi oba si muyimbi argument eno tesobola kutuuka ku conclusion kuba ono ye Katende nedda nze Katende no omanyi waki ISMA me have seen relationships fall out and I know they are waliwo nzikiriza nti abantu basobola okwawukanira ddala nze nina gundi zemmanyi olaba nti okyayogera mbosima nakola ki nina omukazi gwe mmanyi yayawukana n'omusajja ng'omusajja amutologonyizza emyaka nga 8 omukazi aba ali awo taata we n'afa taata we bw'afa taata we ng'amulekedde ebintu ono omusajja teyamanya omukazi najja neyesomasoma neyeetereza nga giri emyaka 8 gyonna gimutujja n'aviira omusajja
omukazi yatuuka ogamba omusajja nti bano abaana kuba abaana bali bayingidde emyaka 10, 13, 2 n'agamba abaana bo booba obaagala onyigiriza nnyo nga ndi mbubi kati omusajja ne baafiirwa maama we era omusajja beyafiirwa maama we yagamba abaana nti oli jjajja wammwe si jjajja wange ekyali kitugatta yandibadde nyazaala wange naye navaayo ekyo kye tuyita extreme ate tulina okyewonya abantu ne babeera civil okitegeera Jay-Z wayawukana ne Beyonce today Jay-Z ne bamuwa Grammy endala era Kasuku olabye abantu uli Kasuku olabye Kasuku wano woli olaba waliwo girlfriend gwe wayina mu ssomero nga si mukazi wo era yakkiriza taliba mukazi wo naye Kasuku wotwa ku birthday akyakongratulatinga ekiwulira nanti nga twayawukana mu mbeera ki nze nina ekintu kyenjagala ku Gashumba kyayogera kiri kimu nti amwagala amwagalira ddala atamwagala ffe twali ne bebe taata wa gundi n'afa twali awo kiwaatula taata wa gundi amawulire ne gajja taata wa Bobby ng'afudde yakubira Eddie yawe ne tuvuga nti omusajja n'agamba kati okufa kwa taata we kugenda kyusa ki kuba ekitwawula kiriyo ne principle ayina bye yankola kati taata we si ye yanyiiza nti kati kavuddewo tugenda kukola ki era teyalabika naye ekyo kimanyi nti kyayongera Bobi Wine tutumu ku bebe kati ye takiinaako buzibu ate bebe ye yafa ati teyafa naye twalina bebe kulu we baali bamusuubira okwakitinga ng'omuyimbi anti ye n'akigaana yes naye kati ekyo senga ate bebe kulu yali akikoze ate Bobi Wine yali agenda sigala nga guilty partner naye obutakikola nti eno game mu nsi chess okitegedde yes bebe kulu yasigala ku igoye otegeera era ne principal yabawukanyanga ntuufu agiremerako but nga bwetutunula mu perspective ennene kyekyandikoleddwa nandi kati ekibuzo ekiriwo ye bebe kulu yafiirwa ki ate kya bebe kulu kitegeerekeka otegeera naye ekyaleme kikigaana otegereka kiri kintu kimu nti beneficiary w'ebintu bino byonna yamaalo era yamaalo tamuganyeko postinga kukongratulatinga taata we tugamba nti Rema aba tasiimye bulungi bannayuganda abali mu kumuwagirirako omwana we Rema sebo alina ssente ze zisobola olabirira omwana we era bakola shoze tagala support yaffe mwe mumusupportinga ye nga ye ne mujja mu bivulu bye n'afuna ssente ezirabirira omwana we kati n'oli mwamusupportinze mumuwe ssente ezirabirira omwana we okitegedde so either way omwana ajja kubeerawo alabirirwe awo yanditusiimidde gwe mwawagidde abasiime nti mwebale kuleeta ssente zololabirira omwana naye we yaze yakaayo bukaali anti oli gwe tulinza otusiima ate we yaleese maziga tulisiimibwa naye ze kyendowooza ekirala kisoboka okuba nga Sebunya yamugaana nti Sebunya yamugamba ekintu ekikwatagana n'omwana oyo n'okireeta wano ati wulira Sebunya yayagala Rema ng'amanyi agenda kufuna ettutumu ne libaako we likoma ne likona ati wamaanyi naye lyakoma kati akasajja ke yajjako omukazi nabaleka kuba kololo ne kajijuza kati wagamba anaateekawo my ex baby daddy akazisonya Yesu diwe kati ate baatu banagivaako nti ate mulamu afudde nti mulamu muyite muzeeyi nti muyite muyita muzeeyi nti ate mwanyina afiirwa nga afiirwa muleke aziike tomwogereko muleke tomwogere kati ate baba bakyakawona Grammy nomination nejja Grammy nejja kuba Rema kupostinga postiziti nti congratulations tata amaalo Sebunya ye mboka evugira mu nyumba awo emboka eberege navuga muzemukola kati tatani tata obise tatani era juzi we yali ku Kivulu bamubuuza Kenzo omulabako Rema n'agamba munnange musangeyo taata amaalo ng'erinnya ali mu aligumiza localizing taata amaalo omunnaye musange ng'ajebaleko ssebo naye wemmala n'ensaye wa Kipupu kekanga yono modern yono old
Besi moyogera ebintu by'ekisimu. Twala eri. Ono ye modern ono ye old. Yes, like Tata Amalo. Nenge erinnya liri Amale. Era naye aliyita Amala. Naye bamubuuza ku Kenzo oyo Tata Amalo. Era musange ne muga gyebaleko ssebo. Omanyi bwe baba abawala abato bakula. Baagala abavubuka ku myaka oyinza okuba nga omuwala ali 18 nga waddalu 20. N'ayagala omusajja ku kyalo omuvubuka ali 35. Naye nga tannategeera kati omuwala w'abeerera 27 agenda nga yeyikyuli gwe yayagalaga ali 50 naga ayagala omuntu omuki omukulu kati omuwala waba akuyitaka gagyebaleko ssebo tali kwepankako kubanga amanyi nti omusajja yayo okitegeera yandigira ddala ebbanga kati Rema alinga eyeekanga Kenzo ti omusajja yazaalamu oyo ssebo gyebaleko taata amaalo okitegeera abamenze watalin olodiyandini ala bagambe mbozi tebankadde naye maama ebintu bwe bityo naye Sebunya enkwata gy'okuttemu ekintu enkwata gy'okutta eringa bupale bw'oyambala bugera ne bumumyumyula wano abaana ne bamukuba amadde nga gaawulira tutegedde soseji za Rema ezimuganya okupositinga omanyi meatballs ziwooma meatballs mu bazungu teri agagala meatballs abakazi baagala nnyo meatballs kati buli muntu abaana baagala nti Sebunya musava bwati naye Sebunya baaba okuba obupale mwana wa kintu akagiraati nekayoka kamyemi n'alyoka kubba ka t-shirt n'akakuba enkalu we cwi naye kiwi muveeko omutwe kiwi muveeko olaba kingini jairo tamwagala mule mukazi wange nga tonnatuuka kuba nakiwayata imeji yaffe kwatira wano siiga okko ate naye ekimanyi okufaana omuzannyi wa goofu Denzel Washington sooka ozambalemu ekino ekifaananyi nali saala basokisize go wazingamba naye Sebunya sebo basokisi n'agireede naye waayina bampaya kasente ka Sebunya kamuleke akasoko goweesimbi naye abayiri abatajja kwebyo zinoba wampa nkubuulira mukulu Sebunya olabika bulungi Sebunya muko wange olabika bulungi naye mweveemu mukongulajuleeti ng'omusajja kiggwe tunalaba ataaka abalulala tesimanya tebankongulajuleeti nze ekyo kisobola mukaabya omuntu ate eyakaaba emirundi eno oyinza omuwakanira mubeere bulungi bwera